Abaluganda balungi mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe. Njagala okwebaza mukama olw'obulamu bwammwe mwenna abaluganda. Njagala okwebaza mukama olw'obuweereza buno, Truth and Justice Ministry of God. Njagala okwebaza Katonda kula abo bonna abatufollowinga ku YouTube. Njagala okwebaza mukama kulabo bonna abatufollowingira ku TikTok, abatufollowingira ku Twitter, abatufollowingira wonna wemutusanga YouTube, Twitter, TikTok, Instagram. Mukama batuweera omukisa. Njagala okwebaza mukama olw'akaseera kano. Tukomyewo mu maanyi, tubadde tubuzeebuzeemu olw'ensonga ezitabadde zimu, olw'ensonga ezibadde ez'enjawulo mu kubulaabula, naye kati tukomyewo okuweereza mukama. Osaanidde Katonda omuzza ebintu byonna. Osaanidde ayi kabaka w'abakabaka. Omwana waffe Becky yafudde. Kitalo nnyo ekya Becky, kitalo ddala eky'omwana waffe Becky yafudde. Mukama amuwummuze mirembe, era tukkiriza nti Becky ali mu mikono, ali waka, ali mu kifuba kya jjajjaffe Ibrahim. Becky tabadde na musango. Katonda bw'ati bwe yasazeewo, Becky yagenze. Ffenna ly'ekkubo tulina okugenda, wadde ng'ebiseera bye byawukamu. Nze ngenda lulala, Becky agenze, n'omulala ajja kgenda lulala. Tuli ku kyoto, tuli ku prayer altar Uganda, tuli ku kyoto. Njagala okwebaza abasajja n'abakazi abali mu kusiiba mu kisiibo eky'okusinza n'okutendereza. Mukama bawa omukisa. Abali mu kisiibo eky'okusinza n'okutendereza, Mukama abawe nnyo omukisa. Omwana waffe Becky yagenze okusisinkana Mukama waffe, era tukimanyidde ddala nti Becky ali mu kifuba kya jjajjaffe Ibrahim. Mukama amuwummuze mirembe. Becky Mukama amuwummuze mirembe. Mwenna abadde bakwata obugabirizi ne mu busindika, Mukama bawe omukisa. Naye tetulina kyakusalawo okukyusisa Mukama kyaba asazeewo. Katonda bw'asalawo okututwala, ate ffenna alina olunaku lwatutegekedde. Alina okukola ng'okwagala kwe bwe kuli. Kuba ebyawandiikibwa bitugamba nti Katonda n'akola omuntu mu ngeri yeye, mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, so waddembe okumutwalira mu ngeri ye yonna. Mukama yeebazibwe. Tuli wano ku prayer altar eno ng'ennaku ze tulimu zino ez'okusiiba, ez'okusinza n'okutendereza, nga tukola omulimu ogwatulagirwa Mukama waffe, nga kye kimu ku bintu ebyatutondesa ne bituleesa ku nsi kuno. Njagala okubategeeza nti okuyita mu kusinza ne mu kutendereza, Katonda akka eri obulamu bwo. Omwoyo Omutukuvu akka eri obulamu bwo, okuyita mu kusinza ne mu kutendereza. Omwoyo wa Mukama akuyamba. Tugenda kusoma mu Yokana essula 14. Yokana essula 14 olwaleero gye natambuliddemu. Njagala osseeyo okutu oli ekigambo kino. Oli mu nsi otambula, oli onywa, olowooza ebiddako, naye ebiddako waliwo abifuga. Obulamu bwe tutambuliramu waliwo abukontrolinga, waliwo abufuga. Eno ensi mwe tuli buli muntu gyeyagaliramu gy'ayita eyiye. Abamu battiramu bannaabwe, abalala babbiramu bannaabwe, abalala batulugunyizaamu bannaabwe. Si yaabwe. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo.
oli mugenyi ku nsi kuno. Beki nga bw'agenze naye bw'ogenda. Mbadde nsomesa, waliwo omukuto gumu gwe mbadde nsomesaako. Yoswa bebyandikwa bitugamba mu Yoswa sura 1 nti omuweereza wa Mukama Musa bwe yafa, Katonda yalonda Yoswa. Katonda okulonda Yoswa yamala kutunuulira Yoswa kyeki. Yoswa atambula atya? Mu bintu by'okola bisobola okwenyumiriza Katonda okulonda abeeko waakussa. Mu bintu by'okola maama wo bataatawo asobola okwenyumirizaamu abeeko waakussa. Enkuza gy'okuzizaamu abaana bo waliwo omuntu ayinza obbeegomba abeeko bw'abasembeza. Lwaki Katonda yalonda Yoswa mu nkuyanja y'abantu abangi? N'alonda Yoswa amaliriza omulimu Musa gw'atamaliriza. Kitegeeza nti Yoswa yali mwesimbu mu maaso ga Katonda. Njagala okutegeeza nga tetunagenda wala, tetunagenda mu Yokana 14 nga nkyakugamba ku Yoswa essula esooka. Fuba nnyo obulamu bwo Katonda akutunuulire ng'olina ky'omugasaako. Fuba nnyo mu bulamu bwo Mukama asobole okufula replacement y'omuntu omulala. Fuba nnyo okubeera mu nsi ebintu bya Katonda babyogerako balabika ng'abalalu, kuba Katonda alinga atalabika. Bangi bagamba zitonyumiza bya Katonda kuba tamusobola mulaba, naye obulamu bwo bwonna butambulira wansi wa mukono gwa Katonda. Buli ky'otuukako kyonna Mukama akinamu omukono. Katonda ye Katonda yakutonda. Nali mbasomesa ku Kaana ne nkubuza essaala z'osaba Katonda azifuniramu wa? Ekitiibwa kya Mukama kirabikira mu bufumbo bw'osaba. Ekitiibwa kya Katonda kirabikira mu bugagga bw'osaba. Tusaba bubi ne tutaweebwa, kubanga bye tusaba na kweyagaliza nga Katonda bw'anoonya waafunira talabawo. Lwaki Kaana yakola essaala egamba nti Mukama nkusaba ompa omwana? Omwana ow'obulenzi yali amumanyi gw'ayagala, n'agamba omwana oyo njimuwaayo. Katonda bw'atunuulira essaala bwe zityo zibaamu ekinyusi. Naye gwe osaba afa, Mukama mpa obugagga bugende obunywemu omwenge mu bbaala, ogende okwanemu abakazi, ogende owasemu abasajja, obwo obugagga Katonda tajja bukuwa. Oyagala ministry yakuddamu kuvumirako bantu, ministry yakubbiramu bantu, tajja gikuwa. Katonda anoonya waafunira ekitiibwa kye we kirabikira mu bweyo by'oyagala. Katonda anoonya ekitiibwa kye we kirabikira mu bulamu bwo gw'okuba omulamu. Oli mulamu ne Katonda omugasa ki? Tosobola kuliisa na munaku, tosobola na kuyamba muntu ali mu kukaaba. Abakaaba gwe bw'osanyukira. Enfuuzi tosobola na ziyamba oba kuba bisooto. Ewuwo olya n'emmere ne musuula. Tosobola kuliisa mwana wa neiba munaku, tosobola kuliisa street kid. Katonda anoonya obugagga bwe bumugasiza nga tawalaba. Mwana wa Mukama, ng'oyagala Omwoyo Omutukuvu afugire mu bulamu bwo, ndi mukubbirako. Bino bye byama ebikuuma Omwoyo Omutukuvu ng'ali mu ggwe. Bino bye byama ebikuuma Omwoyo Omutukuvu ng'ali wamu naawe. Omwoyo Omutukuvu aba wamu naawe, tewali ne bwali bamulabe ng'alina emmundu 100 zirikyuka ne zikubayi. Njagala okutegeeza, nkugattidde ebintu bibadde bimeka? Nkugattidde Yoswa. Ne nkugamba Yoswa Katonda yamulondoba mu bantu bonna nga yasobola okutuusa abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize. Ne nkugamba Kaana yasaba essaala, yalimu okumanya kyayagala, yalimu mu kye yali asaba Katonda ng'alina ekitiibwa kye we kirabikira, kwe kuwaayo omwana gwe yali asaba. N'akola obweyamo nti Mukama ndikuwa omwana ono okubeera omuweereza wo. Ne nkomawo nga nkugamba nti mu bintu by'osaba Katonda anoonya ekitiibwa kye we kirabikira. Olabawo ggwe? Oyina woolaba ekitiibwa kya Katonda we kirabikira mu by'osaba?
wangi yebazibwe Mukama. Mukama yebazibwe. Nga tuli mu kusaba, tuli mu kusiiba okw'okusinza n'okutendereza, njagala okutegeeza mwana wa Katonda, saba essaala ezizitowa mu maaso ga Mukama. Saba essaala ezigulumiza ekitiibwa kya Katonda. Ebigambo byogera ne Mukama byogere nga bimugulumiza ekitiibwa kye. Mukama yebazibwe. Yebazibwe Yesu. Ekitiibwa kya Mukama kirabikirawa? Ekitiibwa kya Katonda kirabikirawa mu byosaba? Ekitiibwa kya Katonda kirabikirawa mu kuba omulamuko? Ensonga eyo ngiruddeko naye ejja kugasa ng'ogitegedde. Onansonyiwa obulago si bulungi. Bw'onaategeera ensonga eyo egenda gasa obulamu. Ngenza mu Yokana 14. Kyekinge ne ku budde bwange wano nkyalina obudde. Yesu yaffe omulungi yebazibwe. Mukama yebazibwe. Mukulike eyo abali ku mikutu gyaffe gyonna, abatulabira ku pages ez'enjawulo. Mukama abawa omukisa. Mwebale kubanga mubeerako. Nkomawo okutandika okubeerako daily, buli lunaku. Ne TikTok ngenda tandika ogibaako buli lunaku. Abavugibwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Mukama. Atuvuze nga bw'ayagala. Buli kimu kibaawo olw'obulungi bwe era olw'okuteesa kwe. Ngenze mu Yokana 14 ntandisa n'olunyiriri lwa 25. Ebigambo ebyo mbibabuulidde nga nkyali nammwe. Ani abyogera? Yesu Kristo. Kansome olunyiriri lwa 23. Yesu n'addamu n'amugamba nti, omuntu bw'anjagala anaakwatanga ebigambo byange. Omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange. Omuntu ayagala Yesu alina okukwata ekigambo kye. Ekigambo kya Yesu kye kiriwa? Ekigambo kya Yesu kwe kukola ebyo Yesu Kristo by'ayagala. Ekigambo kya Yesu kwe kukola ebyo, kwe kukyawa Yesu by'akyawa, kwe kwagala Yesu by'ayagala. Kye kigambo kya Katonda. Atugambye Yesu n'addamu n'amugamba nti, omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange, n'ekitange anaamwagala, era tunajjanga gy'ali, tunaatuulanga gy'ali. Ani? Bw'okwata ekigambo kya Katonda, banajjanga. Tagambye Yesu Kristo yekka nti yalijja. Agambye tunajjanga gy'ali. Yesu n'ekitaawe. Tulina Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Batula mu busatu. Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Yesu agambye omuntu bw'anjagala anaakwatanga ekigambo kyange, n'ekitange anaamwagalanga, era tunajjanga gy'ali, tunaatuulanga gy'ali. Tuna, si Yesu agamba nti na, wabula tuna. Bw'okwata ekigambo kya Yesu oba olina byonna. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Katonda Kitaffe anajjanga gy'oli. Omwoyo Omutukuvu anajjanga gy'oli, kubanga okutte ebyo by'ayagala, kubanga okutte ekigambo kye. Kwata ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Yesu Kristo kikubeemu. Kwata ebikolwa bye. Tambulira mu makubo ge. Kiki ekyo ekisobola okujja eri obulamu bwo ne kikulumba ng'olina Katonda? Muzimu ki ogwo ogusinga Katonda amaanyi, gusinga abantu basatu, Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, ng'olina abo teweetaaga muntu n'ogwo?
ng'olina Yesu, ng'olina ekigambo kya Yesu, teweetaaga kintu n'ekimu kukanga. Buli kimu kyonna ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Obugagga bubwe, abaami babe, abakyala babe, emirembe gigye, buli kyonoonya kiri mu mikono gye. Nze tonneetaaga ewali ekigambo kya Yesu. Tolina kyonjagaza. Mukama yeebazibwe nnyo, muweza wa Mukama. Odesi nkwaniriza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Odesi njala okutegeeza nti Katonda agenda kukolamu omulimu. Nkusaba bwenywereza mu maaso ga Mukama. Weekuumire bwekuumizi mu kubeerawo kwa Taata. Kansome byawandiikibwa. Olwabiri mu ennya. Atanjagala takwata bigambo byange. Atayagala Yesu takwata bigambo bye. Agamba tottanga gwe notta, tobbanga gwe nobba, toyendanga gwe noyenda, tokola bwoti gwe nobikola. Toyagala Yesu. Yensonga lwaki Petero Pawulo ayogera nti tetufugibwa mateeka. Muweza wa Mukama, ebitabo ebyo goli mu bisoma. Tetufugibwa mateeka kubanga Omwoyo Omutukuvu atula mu ffe, era Omwoyo Omutukuvu tukwata by'ayagala. Amateeka gaba tegakyatulinako buyinza kubanga Omwoyo tasobola kutuula wakyafu, kyokka ate okutuula okubeera omulongoofu olina okubanga wakwata amateeka. Omwoyo Omutukuvu g'ayagala, ebiragiro bya Katonda, kasita omala okubikwata, Omwoyo Omutukuvu direct atuula mu ggwe, amateeka gakufugirawo. Oba waggulu watottanga, oba waggulu watayondanga, kubanga wakkiriza Omwoyo Omutukuvu atuule mu ggwe ofuuke yeekaalu ye, amateeka gaba tekakyakufuga kubanga ogawulira na buwulizi gwe wabissa mu mutima, obimanyi ebyo muzizo. Waliwo abantu abagamba like Abaganda baga nti omuzizo, tolya muzizo gwo tokola bwoti. Ogwo guba muzizo, toteekeddwa na bisemberera ne webiri bikuwunyira ekivundu. Yensonga lwaki abantu ba Katonda bayimidde mu kuba ettuufu tebaentertaininga nonsense wa kibi. Tebalina mukwano na mutemu, tebalina mukwano na mussi, tebalina mukwano na mulimba, tebalina mukwano na muntu akola ebintu ebitali bya bwa Katonda. Lwaki? Nti bw'omala n'obiyingiramu olumwa n'omutwe, bw'omala n'okola omukwano n'otuula ku mmeeza y'ababi ng'abo, bakulumya omutwe. Waliwo abantu abalina Omwoyo wa Mukama ng'ali sensitive nnyo, nga bw'otuuka mu kifo ekikyamu otandika okulumwa, otandika okufuna sayinizi ku bulamu bwo. Anaagenda mu maaso n'okusaba ne weewaayo eri Omwoyo wa Mukama, Katonda ajja kukussaako akabonero, nga ne bw'otuuka mu kifo ekirimu amaanyi ag'ekizikiza okisensingirawo. Ebiseera ebisinga singa okirwamu kiba kikukola bubi, walina otambula n'okivaamu oba n'osaba, n'onoona amaanyi g'omulabe. Waliwo ekiseera Katonda waatuuka Omwoyo Omutukuvu nga asse ku ggwe, nga ne bw'oba oyogera na muntu ng'aliko amaanyi ag'ekizikiza otandika omusensinga. Eryo ddaala lya Mwoyo Omutukuvu. Naye kisinziira ebikolwa byo. Omwoyo wa Mukama bw'atuula mu ggwe otandika okuba, bano abasamiza tubawulira baga nti aliko empewo endaguzi bikisimanyi lumanyo. Omwoyo wa Mukama akulaga Odesi bwe yasuze, n'akulaga bye yakoze ekiro, n'akulaga by'alimu ne byafaanana. Gwe bayita Omwoyo Omutukuvu. Bw'ogenda mu kifo ekitali kituufu akugoberawo n'ovaamu era n'akutegeerezawo nti oli mu kifo kikyamu. Ebyandikwa bitugambye bitya? Wulira. Essula 14 tuli mu lunyiriri olwokutaano olwabiri mu ennya. Atanjagala takwata bigambo byange, n'ekigambo kye kye muwulira si kyange, naye kya Kitange eyantuma. Ebigambo Yesu by'ayogera si bibye nga ye, bya Kitaawe yamutuma, ye Katonda Kitaffe, era yataasa Yesu Kristo, ye yamuzuukiza mu bafu. Bw'okwata ekigambo Yesu ky'aggambye kiba kya Katonda. Ngenze kunyura 25. Ebigambo ebyo mbibabuulidde nga nkyali nammwe. Yesu yabyogera ng'akyali n'abayigirizwa, naye olwaleero abikugamba ggwe leero. Gwe muyigirizwa w'omulembe guno.
Bayibuli eno waliwo abagamba nti mulimu ennyiriri ezaabwe mulimu ezitali zaabwe. Buli lunyiriri oluli mu Bayibuli lulwo, kubanga n'obubi obwasooka okubawo mu ndagaano enkadde, olwaleero abantu batta n'abantu okusinga be batta mu ndagaano enkadde. Bwe tusoma ku Falaawo, olwaleero luno bapulezidenti b'ensi nnyingi beeyise ba Falaawo, basinze ne ku Falaawo bubi. N'ogamba nti Bayibuli tekwatako, Old Testament si yiyo. Sodoma ne Gomora, tunuulira ensi zammwe, obukunyi obuli ku TV, masturbation okwaka, buli muntu ayakira waatudde, ali ku social media, ali ku Facebook, ali ku YouTube, buli omu waali wakolera obwenzi obudde bwe. Sodoma ne Gomora yakuba lwa bikolwa ebyo eby'obukaba. Leero Katonda asinga teyatuma Yesu Kristo okutufiirira, singa eno ensi yasaanawo dda. Naye yakola endagaano ne Nuuwa, n'agamba nti taliddamu kuzikiriza nsi n'amataba. Yandibadde yasumulula dda amataba. Yakulazeeko just kasampo ekyabadde buduuda eno sayidi z'embaale. Kasampo busampo. Abantu ne bafa. Tasobodde na kugula nsulo za ggulu zonna zimalayo. Tagudde ensulo za wansi wano. Ku nnyanja kuno, ku nsi kwe tutudde ku nnyanja. N'amala ate ensulo ezo, eno ensi yonna ebbira. Naye olw'omwana we Yesu Kristo gwe yasindika n'atufiirira. Yesu Kristo yaliwo mu lubereberye, okuva mu lubereberye yaliwo. Yesu Kristo ye yali omusumba wa jjajjaffe Ibulayimu, ye yali kabona Melkizedeki mu mubiri. Era Yesu Kristo ye yali kabona asinga obukulu. Melkizedeki Bayibuli emwogerako nti talina kitaawe, talina maama we, talina lunaku lwe yazaalwa, talina lwe yafiiramu. Ani muntu ki omukulu asinga oyo? Katonda mwene. Yesu yaliwo mu ndagaano enkadde. Naye Katonda n'ayagala okumalawo byonna, n'awaayo Yesu oyo n'ajja n'akufiirira mu mubiri. Olw'ekigendererwa ensi etegeere, naye ensi egaanye okutegeera. Kati koowoola Omwoyo wa Mukama akubeere, koowoola Omwoyo wa Katonda akubeere. Yesu atugambye nti bw'okwata ebigambo bye oba okutte bya kitaawe ali mu ggulu eyamusindika, banajjanga gy'oli ne batuula mu ggwe, banajjanga Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, kubanga okutte ebigambo bya Mukama. Kansoma Olunyiriri olwa 25. Ebigambo bye mbabuulidde nga nkyali nammwe. Yesu yayogera ebigambo ebyo ng'akyali naffe. Ng'akyali n'abayigirizwa. Yali akyali n'abayigirizwa. Mukama yeebazibwe. Yeebazibwe Yesu. Yeebazibwe nnyo Mukama. Olunyiriri olwabirimu omukaaga lutugambye, naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna bye nabagamba. Omwoyo Omutukuvu bw'atuula mu bulamu bwo, akuyigiriza, n'akusomosa, n'akutwala ebuziba, n'akutuusa ne gy'otagendanga. Weetaaga Omwoyo wa Mukama okuwangula. Omwoyo Omutukuvu kye kisumuluzo kyokka ekigenda okuwanguza ensi eno. Omwoyo Omutukuvu ye mulagirizi yekka. Omwoyo Omutukuvu ye mubeezi. Omweza Mukama Madamu Rema nkwaniriza, Mukama akuwa omukisa. Twetaaga Omwoyo wa Mukama. Twetaaga Omwoyo wa Mukama okutukulembera. Twetaaga Omwoyo wa Katonda mu by'osaba byonna, mu by'olowoozaako,
mu byoyayanira weegayirire Omwoyo wa Mukama abeere naawe. Kwata ebyo Katonda byayagala. Fuula omutima gwo free. Leka obulamu bwo bubeere mu maaso ga Katonda. Omwoyo wa Mukama akusomese. Omwoyo wa Mukama akulungamye, akukulembere. Bayibuli etugambye, Yesu atugambye omubeezi, naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu. Omubeezi ye next of kin wo, ye assistant, ye byonna yakuddako, yakubudaabuda, yakulembedde ate yakulya emabega. Bw'okkiriza Omwoyo wa Mukama n'akuvuga, agenda kukulengeza mayiro zonna z'ogendamu. Saba Omwoyo Omutukuvu. Buli kye tukola kyonna twetaaga Omwoyo Omutukuvu. Buli kye tulowoozaako kyonna twetaaga Omwoyo Omutukuvu. Buli kye tutambuliramu kyonna twetaaga Omwoyo Omutukuvu. Buli nsonga yonna mu nsi muno twetaaga Omwoyo Omutukuvu. Ate wa bwereere, si wakugula, akuweebwa buweebwa, wabula akuweebwa okusinziira ku bikolwa byo. Yatuweebwa buweebwa Yesu Kristo yamutulekera. Yaliwo okuva mu kusooka na katuwaali, naye ebikolwa byaffe bibimukkiriza okutuula mu ffe oba byebimugoba. Yayaana, kola byokola ng'otajetinga Omwoyo Omutukuvu okubeera naawe. Tokola bintu bikwabula na Mwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu waatali tojja kuwangula, tojja kumalako, sijja kumalako, tosobola na kuyimirira. Ojja kubuulira enjiri nga nkalu, ojja kuweereza by'oweereza nga tebivaayo, kubanga Omwoyo Omutukuvu taliiwo. Omwoyo Omutukuvu yaleeta okubikkulirwa mu byawandiikibwa, n'osobola okgenda ebuziba. Omwoyo Omutukuvu yakutwala okwebuziba mu kusinza, mu kutendereza. Omwoyo Omutukuvu yakutwala ebuziba n'okola emirimu egirivaamu, bizinesi ezitambula. Omwoyo Omutukuvu yakulungamya mu buli nsonga, yatereeza obufumbo bwo, yakwata ku muntu n'akwagala, yakwata ku muntu n'oba ne feva. Omwoyo Omutukuvu. Naye Omwoyo Omutukuvu tatuula wakyafu. Longoosa omutima gwo, longoosa ebirowoozo byo, longoosa emikono gyo, longoosa ebigere byo. Omwoyo Omutukuvu atule ku ggwe, atule wamu naawe. Mukama yebazibwe. Kansoma nnyina olwabiri nkomye katundu ba ngenze oyo alibayigiriza byonna. Omwoyo Omutukuvu asobola okukuyigiriza, agenda kukusomesa. Omwoyo Omutukuvu ye yakka ku Pawulo. Omwoyo Omutukuvu ye yakka ku Eriya. Omwoyo Omutukuvu ye yali ku Dawudi. Omwoyo Omutukuvu ye yali kubikira ku Mariyamu. Omwoyo Omutukuvu ye yakkanga eri Musa. Omwoyo Omutukuvu ye mulungamya. Omwoyo wa Mukama. Buli lw'obeera n'Omwoyo Omutukuvu buli kimu oba okisobola. Yakkanga ku batume. Ebyamagero bingi byakolwa. Kusabira balwadde Mwoyo Omutukuvu yawonya. Kugoba mizimu Mwoyo Omutukuvu yagoba. Wetaaga Omwoyo Omutukuvu. Olwabiri mu 7, emirembe mbalekera, emirembe gyange njibawa, singa ensi bwewa nze bwembawa, singa ensi bwewa nze bwembawa, singa ensi bwewa nze bwembawa. Emirembe gya Katonda tegigabwanga mwana wa muntu gyagaba. Omwana w'omuntu tasobola kugabira mirembe mirungi. Olwaira omukyanga akwagala, bugenda okuziba nga akubulookinze, bugenda okuziba nga akukoze bw'ati, bugenda okukinca nga muli birala. Tasobola kuwa mirembe nga Yesu gyagaba. Omwana w'omuntu ayinza okuwa emirembe nga mulina obulamu mulimu, naye bumala otabukamu buti aba takyaliwo.
naye Yesu akuwa emirembe nga gyakubeerawo emirembe n'emirembe. Right now nze nebaza Mukama olw'emirembe gyampadde. Emirembe egyo gisibukawa kwe kusukkulumya Katonda ebintu byonna byolaba ebyensi. Yo comforter. Buli lw'osukkulumya Mukama ebintu by'ensi eno afuuka mukwano gwo, afuukira ddala omubeezi, nga ne bw'oba tolidde tebikwatako. Abantu ne bakukyawa osigala oyagala, yakwagala. Wali oyabyeko obuvumu ng'Omwoyo Omutukuvu bw'akuwa? Akuwa ng'akuwadde takuggyako. Akuwa nga akuweeredde ddala. Kiki ekindeetera okusomesa okugamba Omwoyo Omutukuvu? Omumanyi bulungi era ekyo okiwulidde ebbanga ddene, naye sukkulumako awo woolowooleza. Obadde oyina by'oyagala bisukkulumyeko, otunuulire Omwoyo Omutukuvu nga lyekkubo erigenda okutuusaako byonna. Oyo ng'omulina tewali kyotagenda kuba nakyo, tewali kyombeera gyotagenda kuwangula. Nze mwebaza Omwoyo Omutukuvu asinga sente, asinga ffeeza ne zaabu, asinga abantu, asinga emikwano, asinga maama ne taata. Omwoyo Omutukuvu asinga byonna. Weebaza Omwoyo Omutukuvu, yayanira Omwoyo Omutukuvu, saba Omwoyo Omutukuvu buli ddakiika. Polira Yesu ali wano, polira Yesu ali wano, kwememe yange yimbo liyimba, polira Omwoyo ali wano, polira Omwoyo ali wano, polira Omwoyo ali wano, gwememe yange yimbo luyimba, polira Omwoyo ali wano. Oyo wabeera wabaawo okuwona, oyo wabeera wakayakana, oyo wabeera wabaawo ekitiibwa, polira Yesu ali wano, polira Omwoyo ali wano, polira Omwoyo ali wano lelo, gwememe yange yimba oluyimba, polira Yesu ali wano, polira Omwoyo ali wano, polira Omwoyo. Akuwaguza Omwoyo wa Mukama, akuyingiza mu bisenge bye waggulu ennyo, atula mu busukkulumu, akayamba obulamu bwo. Omwoyo wa Mukama atuula mu makubo go, Omwoyo wa Mukama atuula mu bizinensi zo, Omwoyo wa Mukama atuula mu magenda go, Omwoyo wa Mukama akokukuyamba, Omwoyo wa Mukama akuwanirira, Omwoyo wa Mukama akuyimusa, Omwoyo wa Mukama akutaasa, Omwoyo wa Mukama akusomosa, Omwoyo wa Mukama akubikkulira, Omwoyo wa Mukama akoma ku bulamu bwo, Omwoyo wa Mukama ayanukula essaala zo, Omwoyo wa Mukama addamu okusaba kwo.
Omwoyo wa Mukama akooko kuyamba. Omwoyo wa Katonda aleeta okubikkulirwa ekiro kya leero, aleeta okwolesebwa ekiro kya leero, abikkula abalabe bo, aswaza abalabe bo, asiruwaza abagezigezi, alalusa abalogo. Omwoyo wa Mukama ayamba eggwanga Uganda. Omwoyo wa Mukama ayamba ekkanisa. Omwoyo wa Mukama ayamba abaweereza abanafuwa. Omwoyo wa Mukama ayamba abasajja n'abakazi. Omwoyo wa Mukama akuwolereza. Omwoyo wa Mukama asusa obukuumi ku bintu byo. Omwoyo wa Mukama akuzzaamu amaanyi ng'omwana oli eyali abuze. Omwoyo wa Mukama akukomyawo mu maaso ga Mukama. Omwoyo wa Mukama akukomyawo mu kisa kye. Kaabirira Omwoyo Omutukuvu. Gamba Omwoyo Omutukuvu nyamba. Byolowoozaako Omwoyo Omutukuvu ye kamala byonna. Bizinesi Omwoyo Omutukuvu yazimala. Omwoyo wa Mukama mukaabirire. Kaabirira Holy Spirit ake mu bulamu bwakuyambe, ake mu bulamu bwakusomose, ake mu bulamu bwakusomose, akuwanguzise, akuuma ebisibo byo, akuuma bizinesi zo, akuuma bakadde bo, akuuma ebibyo byonna. Ayamba abaana bo, akuwa obufumbo, asembeza omwami wo, asembeza omwami wo, asuza omwami wo ng'akulowoozaako. Omwoyo Omutukuvu ajjawo ekidibo, ajjawo okugaanibwa. Omwoyo Omutukuvu agoba byonna ebitali bya Bwakatonda, akyusa endagaano, yakuuma endagaano. Katonda yalagana ne Nuuwa, tagimenyanga na guno guliko. Katonda akyusa ebiragaano byonna bye baakulagaanirako. Akuggyako ebikwa, akuggyako ekipali, akuggyako kifiiriza, sente zo zifa, byokola bye bifa. Olwaleero Omwoyo wa Mukama musabyake mu bulamu bwo, aleetewo enjawulo. Byokola biraba omukisa, byokola biraba omukisa, nangiridde omukisa mu bizinensi zo, mu magenda go, mu mirimu gyo. Omwoyo wa Mukama akuwambaatire, mukazi gwe n'omusajja gwe. Omwoyo wa Mukama akuwambaatire, Omwoyo wa Mukama akuwanguzise, Omwoyo wa Mukama akubeere, Omwoyo wa Mukama akubeere. Katonda akyuse ebikolwa byo byonna, asaasire ewatabadde butuukirivu bwo. Omwoyo wa Mukama, Omwoyo wa Mukama nkukowoola otule mu bulamu bw'omukazi oyo. Nkukowoola nkusabye otule mu mutima gw'omukazi oyo, gw'omusajja oyo. Omwoyo Omukama akuluŋŋamye, akukulembere, akukulembere, atule mu ggwe, aleete amagezi, omwoyo w'okumanya n'okutegeera, omwoyo w'amaanyi, omwoyo wa sipiidi mu byokola. Nsabye emyoyo omusanvu egy'Obwakatonda, ebirabo omusanvu eby'Obwakatonda, Omwoyo wa Mukama abyactivating mu bulamu bwo. 7 gifts activating mu bulamu bwo. Ebirabo bya Katonda ebikulimu, amafuta Katonda ge yakussaako, kye yakutondera okukola, nsabye kibeera activated from now. Okuva kati obuweeza Katonda bwe yakussaamu activating butandike bukole. Omulimu Katonda gwe yakutegekera okukola utandike ogukole baguka. Omwoyo wa Mukama akukeko, afosinga ekyo ekikuli munda kifulume. Enjiri ogibuulire, abalema basumululwe, abazibe balabe, bakigala bawulire, abafu bazuukire. Katonda akukozese, Katonda akukozese. Tekyali kiseera kirala. Bino bye biseera eby'oluvannyuma, bino bye biseera eby'oluvannyuma. Ensuwa eyonoonekera, gwe Mukama akwambaza amaanyi. Bangi banafuira, Katonda akuyimuse. Omwana nga yeegaana maama we, yeegaana kitaawe, gwe Katonda akuyimuse okukozesa omulimo gwe. Eno ensi ng'efuukuuka, Katonda akuyimuse. Engalo ya Katonda ekukulembere. Omwoyo Omutukuvu nkwaniriza mu bulamu bw'omukazi oyo, bw'omusajja oyo. Omwoyo wa Mukama nkwaniriza okuuma ebintu by'omuntu oyo, obugagga bwe, kubanga buweesa Mukama ekitiibwa. Kwatoola n'akola omulimu gwa Katonda. Nsabe Katonda ogabire abasajja n'abakazi abagenda okubuulira enjiri okwetoola ensi yonna. Amaanyi go gabambale,
ekisa kyo kibakeko, basibewo kinyu, bawe ebyokulwanyisa nga kyewawa Musa. Musa yalina omuggo. Sabye obugagga bwa Katonda bukka eri obulamu bwo. Katonda akuwa ekisumuluzo ekya buli kimu kyogenda okukola. Mukama akuwa obusobozi. Buli wakutuma akuterewo entambula. Bwakugamba ogenda ku nnyanja assewo olukalu. Bwakugamba okugenda mu bbanga assewo Omwoyo Omutukuvu akuyimuse. Katonda buli wakusindika ogenda, sabye akugabirire. Togenda kubulira njiri yakukabirya abantu, yakusabiriza abantu. Sabye Katonda akuwa ebimala. Katonda akuwa omuggo gwa Musa. Katonda akuwa omuggo ogenda okusomosesa. Katonda akuwa omuggo ogenda okuwanguzisa. Mwinyira Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Mwesabudde. Be blessed. Shalom. Tusinkane ku makya ku YouTube, ku TikTok. Ngenda kubawo n'obubaka, nzija n'obubaka. Tusinkane ku mikutu gyonna. Okuva essaawa 4:30 ngenda kubeeranga wano live buli lunaku. Sitaani tazina buyinza. Tutambula na Mwoyo wa Mukama yatulungamya. Okuva ku ssaawa 4:30 okutuuka ku ssaawa 5:30 ngenda kubeeranga mu kifo kino. Nga Katonda bw'ayagala bwe kigenda okuba. Isaaya 11. Mukama akuwa omukisa. Katonda emyoyo gyonna, ebirabo byonna abiactivating embulamu bwo. Madamu Rema, Madamu Hope, Madamu Odes, Mukama bakola obulungi. N'abalala mwenna besiraba. Manyi nti abantu bangi abagoberera obuweereza buno. Mukama bawa omukisa. Awulira ekisa ng'osobola okusharinga, osobola okikola. Nze sijja kyegayirirako muntu bwentyo bwendi asobola mwinzo ga musajja mukambwe. Siri mukambwe. Siri mukambwe. Omulimo gwa Katonda. Omusumba waffe Mamimire yabadde asomesa n'agamba nti buli kyoyagala okuva eri Katonda kiriko place. Atanalaba obubaka obwo nabusharinze ku group zaffe. Genda bunoonyeeko abali ku group empya ey'abalokoko obulokosi. Ne baza Mukama nti bangi bangera okutwegattako era bali mu kulokoka. Katonda alina abantu bali mu kununula buli lunaku. Bangi bali mu kulokoka. Tosaagana Katonda. Buli kyoyagala mu Mukama waliwo omutango gw'olina okuwaayo. Bw'osharinga enjiri eno oba obuulidde enjiri, nebaza Mukama nti yampa omwoyo sheyalinze enjiri okuva ku day 1 mpaka nakati, ewatali kwegulumiza ate watali muntu kwagala ansiime. Katonda buli lw'osharinga enjiri wabaawo omuntu abaako kyakolwako, Mukama tayinza butakusiima. Oba omaze obuwulira, Mukama bawa omukisa. Awulire omulembe, osobola okunyiga n'osharinga mu magurupu ag'enjawulo. Atakiwulira era osobola okireka. Mukama bampeera omukisa. Mukole ekyo Katonda kyabasobozesezza okukola. Nze siriwo okwonoona mirembe gy'abantu. Ndiwo okulanga buli muntu akola kyayagala. Kuba buli kyokola omusasuzi ye Mukama. Nze Robert sina kyendi, sina kyenyinza kwongerako. Naye Katonda kitaffe yalina empeerayo. Abali mu kusiiba n'abagambye nti njagala amannya gammwe olunaku olw'enkya. Olunaku z'omwezi lwe tumaliriza okusiiba kuno 16. Bonna abali mu kusiiba okw'okusinza n'okutendereza, njagala amannya. Mmanyi nti Katonda abataddeko obukuumi, kubanga tumusaba buli lunaku abakuume. Era mmanyi nti Katonda agenda bakola obulungi gwe n'okusinga bw'okirowooza. Mmanyi nti Katonda agenda kukuuma ebintu byammwe n'abantu bammwe n'okusinga bw'okirowooza. Nze bwe mpeereza Mukama ansasula era mba musanyufu. Oyinza okwebuuza, omusajja waliwo omuntu omwe yambuuza amannya g'abantu
oli musamize obasaba obasabire kola mulimo gwa taata akyagala kiwulemu emirembe atakiwudde mu mirembe. It's up to you. Mukama bampeera omukisa, mbaagala nnyo, temunfuna bubi, njogeza mirembe era nkwagaliza mirembe gwe wenna gy'oli. Bayibuli eno buli ekigirimu kitegeeza mirembe, buli ekirimu kitegeeza mirembe. Emirembe kye kirabo Katonda kyagabira abamutya. Oba tokyalwana lutalo, oba tokyesittala, obeera tokyeraliikirira, ne bw'oba mwavu oba mugagga, ne bw'oba oyagalwa toyagalwa, oba n'abakwagala, buli muntu abala ekibala ky'emirembe. Tujje amaaso gaffe ku bintu by'ensi ebiggwaawo, tugatunuulize omutonzi. Weewaawo si kyangu era kitwala ddaala omuntu okwekola free eri ebintu by'ensi eno. Naye njagala obbategeeza, abandaba muyinza okundaba ng'omwana omuto oba ne mundaba nga bw'ondaba, naye njagala okutegeeza ti Katonda eyampisa mu Kinyanga Yusufu, Katonda eyanzigya ku kasasiro, Katonda eyamponya okusula wabweru, Katonda eyamponya ensigo, Katonda eyamponya engoye ez'ebituli, Katonda eyamponya okusiiba enjala, Katonda eyamponya byonna bingi, mubadde okufa n'obulamu. Sinza butamutegeera. Gw'oyinza otunulira emyaka gyange togyetegunulira, naye wulira kye nkugamba ti ebintu by'ensi eno sipiidi bbiri. Yobu yalina obugagga bungi bwaggwaawo, nange ayogera nalinako obugagga naye bwaggwaawo, nga sibukwanye mu bawala balige nti nalina omuwala ono noono n'oli, no. Era teri yatwala sente zange. Okuteesa kwa Katonda kusinga sente. Okuteesa kwa Mukama tekuyiziyizibwa. Wulira emirembe mu mutima gwo ng'ojja omuntu yenna okubeera ensonga mu bulamu bwo. For example, lekugamba nti ndi bwe nti lwa step maama, nze step maama wange mwagala nnyo. Singa saabonaabona Katonda teyandikoledde bintu byewuunyisa, naye Mukama nkoledde bintu bingi. Abantu bazze ne bannyosangako mu bizinesi zange ne bannyooma, nannyini wanaaliwa n'enseka. Singa teyali step maama wange Katonda mukozesa ntulugunye, saali bituuseeko. Onaagamba keenyumiriza, nyina okigamba. Mwagala nnyo okulowooza nti abalokole balina kubeera mu nnaku, mu kukaaba, mu kusinda. No, tulina ovuga emmotoka empya, tulina okuba n'amaka geeyagaza, tulina okuba n'obugagga. Obadde ki? Katonda kitaffe ye Ssaabagagga. Omwoyo Omutukuvu abeere bubezi mu ggwe, ebisigadde bimukwasa. Buli kyossaako engalo tiki, buli kyolowoozaako tiki. Nadde nyina kye ndowoozaako ennaku ezo, Omwoyo wa Mukama n'akindeetera, n'aŋŋamba tiki, genda okikole. Okuva olunaku nakitaddeko engalo, kyaleese essanyu ne litali ku nze nzekka wala ne ku bantu abalala. Oyo gwe bayita Omwoyo wa Mukama. Aba yalengedde dda, yakindeetedde n'aŋŋamba kikole, ne mubuuza n'andeetera tiki. Naye okuva ku day one lwe batandise okissaako engalo, buli yadde akiyingiramu ng'alina essanyu, buli yadde akiyingiramu ati ng'alina essanyu, kye bayita Omwoyo wa Mukama. Odesi, nsaba Katonda kukolereyo ebikulu, nsaba Katonda akusanyuse, nsaba Katonda ayogere mu bulamu bwo.
rema. Nsaba Katonda ayogere mu bulamu bwo. Namutosi, nsaba Katonda ayogere mu bulamu bwo. Pauline, nsaba Katonda ayogere mu bulamu bwo. Mole Tina, nsaba Katonda ayogere mu bulamu bwo. Justin, nsaba Katonda ayogere mu bulamu bwo. Katonda ayogere mu bulamu bwo. Katonda ayogere mu bulamu bwo. Hope, Katonda ayogere mu bulamu bwo. Sabe Katonda ayogere eri obulamu bwammwe. Mukama bafule ba boss ready. Nibaza Mukama nti abantu bena betusaba nabo tekuliika ajibwa mu bibumba, tekuliika ayokebwa. Kimpe essanyu. Aisha, funa essanyu lingi. Charity, Katonda nga ali wamu nammwe ng'abalwanirira. Nabagamba nti ebiseera by'okutulugunya abaana mu Buwalabu byakoma. Nakyogera ne nkibagamba era nkiddamu. Ebiseera byakoma. Abo bokka abeekutte ku Mukama muyinza n'okulemera ebuwalabu nga bibe kyabanyumira. Mukama abampeera omukisa. Mweraba, babayi. Tusinkane enkya ku kyoto wano wenyini ku kyeno ekyoto kya Uganda ne Church ya Kristo. Bwe tumala ku WhatsApp tujja wano era wano ne tugenda ne ku YouTube. Ku makya tuli ku TikTok. Mukama bampeera omukisa. Baagala nnyo nno mu linnya lya Yesu. Tusisinkane okuva ku ssaawa 4:30 paka essaawa 5:30. Naye obudde ndowooza mbadde na bungi, nkyayagala naye olugendo lwe ŋŋendako nalwo lwennyini mpulira nga ndwesunga. Ngenda kusimbula, ngenda kukola mwebake, nze nkyali mu kkubo. Kyagenda kukola, Katonda anteekako obukuumi era ngenda kusimbula, ngende mu ŋŋendo zange. Mukama banjagalire, abampeera omukisa, abansanyusize, abawe essanyu erisinga lyampadde, abateeke wawakanirwa okusinga nze. Wawo akayimba ke nayagalanga ti tebinfaanana byampadde, tebinfaanana nsi. Katonda yeebale okumpe bitanfaanana. Katonda akuwe ebitakufaanana. Noonya Mukama ogenda laba. Bye bye.